Yes, oketandika butandisi tugenda maaso mpolampola bannaffe aba Vegas Studios okutuusaako netenga bulijjo ekyatandika butandisi tutandikidde omulambalamba tandikwa film bagamba digital production film company bakutuusaako entandikwa Salongo LD supervisor era nga Kiseka Roni ye transport manager ate nga kwekaza Yubu ye sound effects yazikozeeko. Kiseka Roni yakoze ku locations ate nga Vegas VS editor film enetandika bagamba Nalongo Mega executive producer Batala Samuel script writer Baby the international executive director tenga Amerimaka ye consultant tutandikiddewo songa ofema Jacqueline screen kwali tosubwa matovu tofa filimu ya fene tandika Ochola Sam tandikwa filimu egenda maaso kwa Sowedi atenga Farida Joyce bagamba Amerimaka Katsabe Joyce ba digital productions bakutuusaako Nakato Tracy inetandise manyikidwa nga Manpower Pato oba Amaanyi kisajja Nakachwa Mega kakati otandikidde walogwezireta emisinde bannange munyambe mama kiki kuzibu munzita ubadde ki nkweni munsaasire bannange ndi mu kizibu ubadde ki Kamya Solomon ekyatandika butandise genda maaso ubadde ki lyali ddagala lyaki lya mutwe lya musujja akabootongo kiki eddagala likoze eki abakyala baleeta obuzibu nayagala obbaloga naye banzita yali yafa obukalaga omusajja obukalaga bwali bwamukwata nga talina mukazi yenna kati n'agenda ku ndagu afune abakyala bamutabukidde namutosi aluwa etandika butandisi tugenda maaso filimu eno bagiyita Amaanyi kisajja buli omu Amaanyi kisajja agalinamu ebizibu bibye kale nno waliwo abeera nga ali awo ng'ate ye abakyala baamubula era nga agenda maaso abe nga abanoonya n'aloga baloge kati ogenda okudda eno gwe wandeetera obuzibu waliwo akaawo omulala omusajja gye wantwala bannange obudagala bwe yampa nga bwe butumbiza awatali kukakana kati musajja mukulu yenna ali wano yalookingidde mu kutumbiira tofaayo kwata wano eno agendeko waliwo gye bayita mu kitaaso yita wano ojja kugukira mu kitaaso ono ye alookingidde mu mitumbiiro yatumbiira n'alookinga yali talina maanyi ga kisajja kati naafuna gye bamuwa obudagala kati bwe bamuwa obudagala bw'atumbira takkakkana tugenda maaso sajja mukulu yono bamulagiridde gy'ayinza okwetaawuliriza kakati eno waliwo abaana ab'obuwala ab'obuduuka era bakeera obuduuka busiiga bizigo wowe yaye mama oyo mundekere kakati tusanyusa okulaba bebe omanyi bw'ogenda eno gye bakole bakwaniriza kiki oli bulungi just kyoba olina okumanya ekindeese walookingidde mu sabbaawa ezo sabbaawa tuzikakkanya n'engeri gy'olimu ekiseesa oba olina okuba nga okola akasente akabeera nga gumu kitundu twala eri naawe njagala longo ono wa longo olengera amatooka ali mu minwe tugenda maaso mwana muwala ng'asalawo agumira ekibambulira bannange buli omu waali n'omulimu gwe bw'oba mwetisi tobala buzito bwa mugugu efirimu egenda maaso ng'amuyingiza zali eddakiika 2 mulina okubabuukirirwa bannange omusajja yabadde waggwanga kirino omusajja yandiyogedde oli tasiiwa abalagala mubabuzi waliwo ekiggwako banne buli omu naali mu mulimu gwafuna obuzibu abalagalwa awuliranga kamulali oba gwalimu nnyo omusajja kikyazze nakyo bannange ono mukazi wa yuli omusajja alimuki ebintu bitabuse yitawo tugende bugenzi kati ogenda okuddako waliwo anoba mu maka ono omukazi sijja musobola ono omukazi sijja musobola omukazi omulabye ebintu bibannange tugende tweddire ewaffe mu kyalo tetujja kubisobera omukazi n'alyoka akulumba
kumacha mutuntu alinga yatumirira empeka apana tugende waffe basazo babenga beddire waabwe tebajja bisobola babano tugenda maaso ekyatandika butandisi filimu yaffe era tulina kulekani osubwa kakati bano batambuza byaki bugatto kakano bwe tuveeyo ne tujja tudde erudda wali omusajja mukulu akeera okulatta obulasi wano kera kwekubira kasuuti ke n'atuula wali bano basajja bagamba baba akoledda bannaggwadda babeera ku kyalo nga baakola dda ndowooza akabonero akalaga nti ssente weeziri kwekwata essimu 2 mutaka akutte essimu 2 naye bannange oba obuliddewa mwana yife ebintu ozira byakulabika aye ngenda nkubone kuuku naye ozirawo sitegeera kiki pulani dalumuka dabulawo pulani dalumuka pulani wazirawo pulani kakatwa tukyali awo ogenda okwetegereza nga aliwo ayingizaawo embi ngireese baba kiki baba ndireese eno gaali mpya bupya kiki kyekitambula nagaleese maali anti nze mbangawo baba aye entegwireeyo gwesooka ogikebere giboneku ogibona aye mpya bupya ngumu oti nti ibaale ngumu ngubu eno baba ngubu ng'edinda ne baba naawe aye waleeta gaali omusaada agivuza oba kilomita oba zirimeka eyo sente ndakuwa ntonotono muku ono egaali epikya banzi bategula ntegule ayina yino gye yategudde tugenda maaso ayina gye yategudde yiyo kati ono alabika agula bibbe gwe kasitoba piki yongooleeta kyobola ebisere bisinga abaye tebakyasula njala waliwo abawaamu kati ono yo olumala ogigula ogigeme baba gigeme gibone ogibona yiyo baba eri ku namba mpya okoba nti akava mu dduuka musajja mukulu n'abala alina ekyuma kyayina kiddeemu kye kiikyo bebe kati nga bwekimanya ebintu bizinesi zetulimu saagala kugamba nti zambiranye naye nga zo zambirigo bizinesi si yambiranye naye yambirigo kati baba baagala akasente ono tumusasule tumugye mbaddiira bagula piki namba ne bagikuba ebijambiya ne bagitunda mu sipeeya oba ozanya n'okuzanya efirimu yaffe ekyatandika butandise era tugenda maaso mwana blood omubbi tabaako byankayana mbw ate simanyi twasuubudde epiki gye batunda $5,000,000 ayinza ogitunda olaba bwalabiriza kirabika gyagibbi ayinza omujjira ku mugongo naye noono naye se baagula ebibbe naye abigula abimanyi nti bibbe sente tobalaamu ojja kumanya oba teziweze soka ogire balamu tulabe sente mba njagala tube nga sente zezo alabiriza yangwa tebansanga kati ono gwe yawa okubalamu naye naamukubya enjawulo manyi mwesiruwaza nnyo ekyabagano ogenda ku ssomero kwe kumuwa ekisumuluzo ono mubbi muzibu gira naye sooka ofune eziri ku namba empya owulidde picyoba za mukyalo amaze ozitika emmwanyi ojja ozireeta kakati wetuveeyo ajja kundaba omusajja ono tajja kutubula kukumbulako bannange omusaada mwenda yino bannange omusaada alazeewa yalumuka okoba oti nti mpube omusaada yalubuka oti mpube bamwagala kakati waliwo abajja bayomba bino bye mugenda ne mulogaloga abakazi n'oluga buli gwosansi bamuli bubi kati waliwo abava ku luzzi bebuuza abakazi okuba ni balwanira omusajja ku ttale bamunoonya tugende kino ekyalo ky'omukiti kirina ebizibu kitwe alina obuzibu bano nga beeyongere abakazi gwe banoonya wuuno bagenda jajja munnange olyose nojja
jajja eddagala lyakola naye lyakola mu excess. Jajja abakazi bonna limba baali baamubula, abakazi baali baamubula, naye bwe yatuuka okuloga abakazi yabaloga baataama butaami. Jajja ekituufu mbadde nsabo nnyambe. Todduka mwanange, bwe kibanga abakulimirako z'empingu tugenda kujja n'ekisumuluzo, tujja basumulula, efirimu egenda maaso tubasumulula. Uno baby banange, baby jangu naawe. Namugamba ono yabasumulula n'abazza muli. Tamuno kaloddo tamuno. Bannange oba mbadde kuki ninga abadde talina byakkola. N'agamba naye jjajja oli gwe nali njagala munnange ate ye tomusumulula muleke ku lufungo. Bannange ensi etabuse, abakazi mwegendereze, abasajja bayize emize gyammwe bafuwe emmindi bajja kubaloga bakazi mmwe mwegendereze. Ono yagenda kuloga omu n'abakazi ne bajja bangi, kati alina gw'ayagala oyo ye tebamujja ku lufungo. Namunange jjajja weebale weegendereze ng'okwata eddagala, eddagala lyegendereze tolikwata bubi. Jjajja n'atema. Kaaka tugenda okukwata butuva eyo nga tujja tudda erudda. Kaakati omukyalo ono akwata ekkubo okujja. Ono amusanze ku ssimu, jjukira ono ddira mansita. Namugamba nange oli otya, kwe nje ndi oli otya, jangu wano tulabe. Yamugamba jangu wano tulabe. Kono nti tabu ki? Nga baleeta akatebe ddira mansita. Ng'amugamba nti munange tuulira awo. Ng'amugamba ni ensonga enkulu endeese, mbadde njagala kasente. N'agamba munange baŋŋambye owola kasente, nina embeera entawaanya, neetaaga okulayika nti ompola kasente, then oluvannyuma mbe nga nkazza. Ebintu by'ennaku zino musajja mukulu ye akolera mu nfu, awola akuwola omutwalo nozza 2 kitundu. Kwegamba olwaleero banna ebintu byafuuka byakabbinkano. Buli mubbi afuba buli muntu yenna mubbi, buli omu afuba kutaayiza munne. Oyina ebiyo ennyumba kati oyina okuba nga oyina ebiteekebwayo ng'omusingo, owulidde? Olina kukola tulo omusingo ndeterako okukitaba nga asooka olete tukole endagaano, ng'atumye omukyala aleete endagaano. Leeta endagaano. Abantu abamu munanga bayita abagezi, bagaanye omugezi takola nnyo, owulidde? Kati ng'aleeta ekitabo kye mwakolera endagaano, endagaano ebeera mu kitabo, owulidde? Kaakati osingayo ebintu byo. Oyagala sente meka? 28. Ulira omanyi omuntu ayinza okuwola emitwalo 30, naye najja oba ng'osimbyeyo nnyumba yo. Omuntu yenna ali mu kizibu otunda ekintu ky'olayisa. Efirimu tugenda maaso era twagala tube nga tulaba bannaffe bano firimu yabwe gye baatutuusizzaako emanyikiddwa ng'amaanyi g'ekisajja, owulidde? Oba kati mu myezi 2 kitegeeza kati yamugamba nti essente ze tugenda okukuwa olina kuza emitwalo 4. Owulidde? Omuntu okuwola emitwalo 3 oba 28 naye ng'ozza 8. Bannange omuntu aba akubbye emitwalo 5 obwavu kibi, obbibwa ng'olaba. Naye ku magezi gano amafunda abantu ge baba nago, woogambira mbu toyinaamu mitwalo 3, 5 gali ogenda gajjawo oyongereko 3 ge weewoze ozisasule. Bakozesa endagaano ate nga baagala 1,000. Bw'ozannya bakutwala mu database, teekaana ekintu 1,000 kubanga signatories
zikyuka buli lunaku abantu bakyusa signature tukakasa nti toyina kusukka nnaku ezo ennaku ezo bwe ziyita ennyumba tugenda nayo sente zibaawo wano musajja ga sente tuzirina kati saawa zino ebiseera ebisinga bagamba ni omujega yawukana mangu nnyo ne sente ze naye ssebo n'omudaawa ayawukana mangu nnyo n'ebibye omusajja ajjanga akuwola kumba akugula oyinza okugamba omusajja akuwola kumba ali mu kugula njagala olabe kwata sente tobala sente balira wazze balira wano wazze kwewola ate lwaki obalira wano owulira omubbi oyinza okumusaba 3 oba 28 n'akuwa na 24 naye omukazi emyaka gyalimu gyakutuuza niya kyokka yandibadde agenda maaso n'okulabika nga yeetereeza namugaa sente ezo zijja kudda tofaayo ffe tuba n'emirimu abantu bakola nnyo loosi neweewola 3 nozza 8 olengera obubbi buno obw'emisana obutaliiko bujonjo kaaka tugenda okudda eno waliwo ateeze wano sijja vaawo ne bw'anaamala ennaku meka nga tasuzeewo wano sivaawo omanyi abantu beebuzaabuza nnyo omuntu n'omwagala n'akufaananya ng'omulalu n'omugoba bugobi olinga agoba enkoko ey'okukwata bannange aba akyeyombya kube mutaka akomyewo bannange oleeta munange obwedda nkunoonya ono gwe balese ku lufungo edda wendi ne ŋŋamba bayi era nange kenzijeko ekagwa ate era mbadde ojja namugana ne munange lwaki ebigambo bino wabyobyogera ng'ate olabika tobitegeeza nze nze obutategeeza bigambo kati saagala munange ebintu byakunjogeza nga tuli bweru bya nnyo n'agamba gwe ngenda okukulaga laavu mpaka pumito owulira laavu gwe togamba ndi ate osaakola laavu nanti yogera ng'oggulawo eddogo limuli bubi eddogo limuweewaawe walyagala muyingiza mu nnyumba oti eddogo lirina engeri gye liyamba okwanguya ensonga ezandibadde zitwala ebbanga eddene gwe ate abantu abamu bakalubiriza bannaabo oli n'omumalako obudde ng'oli awo naye omwana yamikisinga eddagala lyanguyiza omuntu kaakati ono omukazi bambi ajja akaaba akasajja bannange kayinza kati okunkola ekizibu bwe kiti akasajja kamukola ekyajabu ge maka gali ge twalengedde omuvubuka nga adduka yadduse na buli kimu kyonna yadduse n'ebintu by'ono kyobula mukazi wattu yakutte ekkubo genda okuleka nti yeewola kale najja abuuliriza yeegayirira tuula nkutwale agenda ku kyalo kyawa tuula ku piki abakazi abakulu bano babonaabona bannange era bw'oba nga tulinaamu kutuuza mutima weekanga ogudde ku kyokya munnange ajja abuuliriza bubuuliriza ng'agira oli amugasooka olindeko tubuuze ono ayagala kumuwa sente ze ajja anoonya omuntu gyebali nyaba oli otya mama ojali mama jali naye muyita tusasule oli musirukana gwe muli bubbi mwenda ku kyalo kuno kati ogambye oyagala maama waffe obuyaye tebukyali bwa mu tawuni oba ku street ne mu kyalo bwayingirayo dda gwedde eri tekyali bya bwerere wamanja nange agudde mu ddiiru mukasa okola ki Justin nabyo noonya ano mukasa naye fula ina byano kuno ku kyamujumbi kuno iye kyamujumbi muvubuka atwamutana muvubuka kalalya kati anoonye omuvubuka yamugamba yava ku kyalo kino mujumbi kuno yava ku kyalo ky'ekijumbi omuyita otya kati yoyo omuvubuka gw'onoonya wa kiki kasajja saagala kyogera naye kaali kasajja kange omanyi munange okuva bazero yafa
nagezaako kufuna ab'emyaka gyange ne bagaana kati olabika naye ku kyalo kuno tewakamalako bbanga ddene akasajja kenoonya bakazaala kuno bulijjo tuba mu mukwano nga kaŋŋamba kazaala eno akasajja kaŋŋamba k'ekijumbi bakazaala kijumbi tunuulira naagaani gwe nkwerekereza naye bannange omusajja yanziba yaleeta akavubuka tajagala ba myaka gye bannange n'abasajja balina okwegendereza buli wookula anti ab'emyaka gyo baggoba baba tebakyakwagala abadde amanyi nti omukazi ono anaamuyamba naye alabika tamuyambye kirabika omukazi bubbi ono ali kuwa booda gwayogeza bwatyo gwe yajje ku stage munayinze nina ebyokukola tongatta mu bizibu byo nagambye nti ompe ssente nkuleete ku kyalo ky'ekijumbi nkutuusizza ate owoza nkulindeko obudde bugenda ng'amugamba nti tuula obusente yamugambye butono ebiseera alya bingi nga beeyongerayo naye omukazi oyo ateeka okubanga naye alina ekizibu kyovula abakazi bedda we wafiirwanga bbanga otuuza nniya naye ssebo bannamandu b'olwaleero omuzannyo baba bakyagwagalira ddala akazannyo baba bakanyumirwa kaakati byonna ebigambo oli byayogedde yagamba ni apaana ku kyalo ky'ekijumbi tebamanyiiko omuvubuka afaanana bw'atyo kirabika oyo ali ku bibi alimba bulimbi yagamba oyo ali ku bibi alimba bulimbi wabula omukazi ekigambo kyayogedde kiyinza okuba kibakolera kati akaana kano kamukasanako ebigambo bikayina bingi kagamba omukazi oyo engeri gye yali yavuwasa omuvubuka omuto oba nange yandigenze nampa omulimu alabika agaba emirimu kaakatuddako ewa mani power bamugwako gye bali bambi kale nnyabo naye gye bali naagamba nange nnoonya omuvubuka yava ku kyalo ky'ekijumbi eno omuvubuka bambi n'alabika okubanga twasooka ne tukwatagana ne tubeera batukolagana bulungi nnyo ako kavubuka olwonya kavubuka kadduka bambi abavubuka baabo babaawo abayaaye naye oba olina okuba onoonya abavubuka ate abali ku mulamu wanga ffe kati ono Mani power yali akimanya olungi abakazi bano abakulukulu abakuzeemu bano abatafuwa mindi abeera ayagala obuvubuka obuto obukirimaanyi ayagala akamukulugusa mayiro mpitirivu nnyo we kaba nkatandisa okuba okulimira ddala kati nga mugamba oli mwensonyiwa otwale nze yeekubidde paasi Mani power ffe tuli wano ate oli mu kunoonya abaabula kino ekijalo ky'ekijumbi kyabaako ffenna tuli b'amaanyi baaba era bw'oba owulira oyagala w'amaanyi ontuuseeko oli muveeko kati ekizibu kyono ewaabwe ayagala nnyo ffene kati kendeeta ebyange amugambye mbu eri waliyo ffene ye ku kyalo kyaliko kuliko ffene mungi kitegeeza oba bwakwamuggyako ne gy'omutwala wabaayo ffene kati emugaa tofaayo nze nja kukulabirira kati yazze okunoonya eyamubba ate afunyeeyo mulala kaakati no munnange wagenda okuyita akaseera musajja mukulu tali mu maka tali mu kufumba ali mu maka ali mu kufumba ono baamuzaala naye talina maanyi g'ekisajja naye agamira bumizi amaanyi g'ekisajja amira mamire tugenda maaso ne firimu yaffe ya tugenda maaso kaakati ono gwe baleeta okufumbirwa omukyala ng'atambulamu anti oba bakuwasizza obaka mukyala atambulamu ebyoggaziwa byonna yabyeddiza yagaziwa yawasa yaleeta olulenzi kaakati
oli wamala okgenda njagala ngamire ansange nga ndi taratibu. Talina maanyi ga kisajja, kati alina maanyi g'ekisajja. Kati oli engeri yajja ku kicuba yasooka n'amira amakerenda ge. Omukyala agenda okudda ng'omuliro bagukumye gukoze eki gukutte. N'omuliro omungi olumu gubabula nno, omuliro omungi olumu gubabula, bajja kubabulwa bubabulwa. Tugenda mu maaso. Kati bwe yamala okugamira amakerenda galeeta buzibu. Sooka ojje jangu mazzi gayiise wali temugajjaawo, muli awo bubeezi nga taggalawo. Ogenda okuddira okutulika ng'okwemberenge, okutulika ng'okwemberenge. Mpitaako jangu naawe twala mbuzi kulya muddo teyagala oli awo. Leka nze kati oŋŋamba ki? Okimanyi oli taata wange? Oba nze nkuzaala ndi wa kika kyo mmanyiira. Omyayi n'ayingiza omuwala w'abandi ekisenge naggalawo, anti maama w'omuwala agenze. Kyekiddako oluvannyuma tugenda okwetegereza omwami oli bannange oba enkula yakula nkula ki. Gwe ate teri agenda kisenge n'atawenyera. Naye kino nno kyali kigumu kubanga kye yakola oli malaaya kye yakola malaaya yeetunda. Ono omwami si mwangu ate alabika mu kukula bw'ati mwagaagavu bulungi. Ogeza n'obyogera naye olaba yakubisa malaaya enduulu bannange, kuba bagamba Nalongo gy'ava akaaba alaajana. Gwe togendayo mbw ate ndi mwana wa ssomero. Kaakati munange oluvannyuma wayitawo akabanga genda okwetegereza. Yeewaana mutaka era amwebaza bulamu abukyusizza. Baba bali wano genda okwetegereza omwana ayitawo 10. Omwana anaayitawo 10. Omwana nazza balance. Obadde ki? Musajja gunnuma. Musujja gwatandise okunuma. Gwe mwana gwe jangu. Obwo obubonero bw'olaga nga bwe bubonero bwe nafuna nga ntandise okufuna olubuto lwo. Pitaako wano. Ono omwana ali lubuto, ono ali mukumbuzabuza byonna byatandise okwengera wano. Lengera tereera ojja kumbulira olubuto lwani. Mami nga siri lubuto ompita mu ssiru. Abakazi abakuze abamanyirawo omuntu asobye. Laba entunusi we zikuba zonna oli wano otyankana butyankana. Ojja kwogera olubuto kumbe oli alaga obubonero bw'okusirika. Omuwala tayogera oli alaga obubonero. Ngenda kukuba ojja kwogera. Oli n'akwata mu bulaga akabonero akalaga yogera nkutuge. Yogera nku yogera naawe omwana omukwata bulala, omwana omubogolera. Lwaki obogolera omwana? Ono omwana leka naawe saagala bintu byatandise kugira ebyo. Kati omwana omuto bw'ati atandika ati okwagala okufuna embuto. Ebintu bino ebyokunsiranya obusiranya kira kyonna kitunulanga eggwako. Kintusirwa busirwaza. Tosirwaza mwana mukwata empola. Don't shout at her. Hapana. N'agamba omwana ono sente ze ntadde ku ssomero kumbe kyagala kwogera kyogezesa maaso kirengera kyagala kwogera. Kati wuno entunuusi zimubira kumukumu ebintu ebyo nze nsobola obikkiriza omwana wuyo ali lubuto. Maama njogero omwana wamma lindako. Genda ondeetere ku mazzi. Oli amugamba agenda amuleetere ku mazzi. Kumba amuganya okwogera. Kaakati nno yatandika obirowooza ebizibu byandijja. Maani pawa atandise okutya. Mukazi ono bw'anaamanya nti omwana we nti nze namufunyisa olubuto ngamba ne kubanga oyeroba ekintu oba okikutte bulala. Kati nina okuleka ndi njiya pulaani eno nga bwe nina okuleka ndi njiya. Kati yakubira munywanyi we ngamuga blazo oli otya. Kati waliwo obuzibu. Kani ngamuga nfunyemu obuzibu naye kyendabe gwe kagenda okuleka eno nyamba. Jangu ekitwe kati tusisinga. Namugamba dde njagala okwata ekkubo gye ekitwe. Tuli kitwe. Yangu wakubo. Jangu ebizibu biri wano ebizibu tomanyi bizibu byendimu. Ndababa. Nti jangu wano jangu misinde.
kino nja kunyonnyola otuuse jangu buzi misinde jangu misinde mingi ebifujjamu muganda wange nkwegayiridde jangu obe ng'onzija mu kizibu kyendimu jangu kati ng'amugamba n'okubula abadde abuze kono nti jangu nkubuulire ng'oba olowooza emboozi yakuddamu kusisinkana nsisinkano eno emboozi eri wano si ya nsisinkano bizibu byeyongedde bweyongezi kati yajja misinde wange ondeese kapaalo kwendisooka otuule ebizibu byazze dda bizibu ki omanyi naawe okangakanganya ebintu ebitaliimu omanyi ekiri wano anti nagenda nenyumirwa nempitawo buyisi kati ekyagenze nekibeerawo omanyi omukyala kiki kino ombuulira otombuulira nanti nga mugamba kati olaba ono omwana naye maama yagenda n'asoba kati ate maama we yeyandeeta kati alina eddagala lye lyakozesa yagenda n'alimira nga manyiri n'abamba lwaggulo lyabambirawo kati omwana ono waibwa maama we wanaayogera ate ekyana nkiraba emimwa mirebevu saawa nakiyinza okwogera kati pulaani eriwo nkuyise onkwatireko tukole ki n'agamba ebyo ndeese supiidi kaka omwana tumutuge gundi gwe weegendereza ebintu leka naawe ebintu byatandise okwogera nga tebikola makulu oyinza otya okutuga omwana obanga tolina byakugamba mukazi afazaali dduka ove wano saagala kuva mu maka gano omukazi alina sente andabirira akeera kusiika magi obutunda bunsanga mu buliri kati nze nve wano nzira eri waffe mu kayumba kali omulina ebikumbo nebone ng'olwasooka apaana naye bwe tunatta omuntu tebaatugwemu ani gwogenda okugamba abanaatuzuula abanaatuzuula gwogenda obagamba bino ebintu bya butayogera era byakutuga muntu byakusirika bya ababiri basirika kiba kyama kyammwe kati kali munda keebase tukatuga omulundi gumu kagenda okuzuuka nga kafa dda naye we banaatugwamu nkweganye ono yamugabe banaatugwamu ndi wakwegaana byonna byayogedde abyogedde sobola okuvaamu naawe munnange yamugamba nze mukwano gwo ate mukwano gwo asobola okuvaamu obe mu buzibu wekka n'asalawo abe nga bagenda bakola ekintu kye bakola ne bagenda bakole kye bakola ekyokutuga jangu nkwata mimwa kwata bulago bwe kasambagala ngumi mu kiwato kale bwe kasambagala ngumi mu kiwato munange bannaffe nga basembera bakweta gwe bazze okutuga bamusanga azuukuse ate kayina amagulu amagumu kasa bakayolera woto tuboolera kati bajja ne buno obudeya bw'amanda yingizamu omutwe tuga kakazi katuga kana kabandi omusajja nalyoka atuga ekituga ekyana ky'abandi nakitugatuga kirwana mwawo nakimutuze kyambaza ogukutiya bino baasi teekamu omuntu yingiza omuntu kirina olugambo ekyana ky'omukazi nga bakikwata bakituze leeta kati tukitwala wa naye bannange ebyokutuga bino birimu okwekaza omukazi bw'abasanga bakifulumya yanguwa bavubuka banenga balina emitima egitategerekeka kati babasanga bagamba batya kakati munange nga wayita ennaku nga 2-3 mukazi mweraliikirivu agamba naye abaana nga balina eddalu n'agamba naye omwana alina eddalu oyo alabika yabula mukazi wattu mweraliikirivu kyokka ekyami kino mu biyisa byakyo ebivundu kigamba mbu kirabika omuwala ayinza okuba yapaala n'abavubuka kubanga ali myaka egipaaluuka waliwo emyaka wala gye batuukamu nga gipaala leka gwe nkubira akayimba osooka ove ku ebyo ebintu by'okweraliikirira nagaalekerawo okweraliikirira eby'abaana
n'alyoka amukubira akayimba oteekako ndongo nga tuli mu byakubuuza omwana affe yabulira wa kati gw'oli taata mukyatafa ku baana kumba ono taata mukaba muzibu taata omuzibu ennyo omuzibu ayita ne wayina okukoma munange tusooke tuwuliriza amawulire tomanya kuba munange bintu bizibu mawulire gage esaawa z'amawulire zino leero nga bagakedde mawulire eno yennyini Kitukutwe FM wano wennyini era tukuweereza kale nno gwe natuwuliriza okusinziira gy'oli oli w'amaanyi nnyo tugenda maaso n'okutuusaako amawulire twagala okutandika n'emitwe gy'amakulu egigalimu eyanywedde wala gye mandule etali sayizi ye mwabizza omutima agenza okutuuka nga n'akawago kali ku kuleebaleeba olwaleero poliisi ebadde etambula mu bikwekweto by'okulaba n'okufeffetta bonna aba joblesses egudde ku mulambo ogwasuliddwa mu kikutiya wabula okumpi naabwe we baasudde omulambo bagamba okuba ni wabaddewo eyabadde alengera ekikula kino eky'okubanga baleese kuba babadde batemu wabula olwaleero poliisi etegeezezza ekikangaba kino kiguddewo era nga si kyekyokka ekisoose okuba gibadde emize gy'abavubuka abanategeerekekwa abagenda maaso n'okulabika nga baleepinga abaana b'obuwala olumala baleepinga ne babassa mu bisawo ne babasuula poliisi n'esanga ng'emirambo ku makya g'olwaleero poliisi ekedde kwecwacwana eri baleepa abaleepinga ne basuula emirambo gy'abawala so ne poliisi naye ekooyo okulonda emirambo egireepingiddwa kale nno baafunye abasawo abakugu ogenda mu maaso n'okwetegereza kuba omuntu eyaleepingiddwa aba omuntu oli yamutuukiddemu era mu kumutuukiramu waba basobola okuzuula obulungi kika kya muntu ki eyatuukidde mu muntu oyo ono mukazi wattu yagakaaba anti amawulire galaze ku kyalo omwana baali bamumanyi kaakati oluvannyuma tuba tukyali awo ogenda okwetegereza aliwo omukazi yajja asiira n'agamba afande nalengedde abaasudde wadde bwabadde buge ono yennyini you are under arrest we are from the CID headquarters please kumbe wonataka bwaka mutaka abadde alumuse onataka kulumuka bannange si yenze yakoze eki oba mufaanana mulabye bubi muneefaananyiriza oba mufaanana bufaananyi kale nno bagamba n'ebikolwa ekiro mu nzikiza bimanyika ugwe wenna akola ekikolwa ekibi saawa yonna kijja kuzuuka singa abakyala tebazimba mbuto tubaagala nnyo mwenna abatuwagira mu Uganda buli omu waasinzira okuba nga alaba eneyo bwetubeera bisse mwebale kubeera bagumiikiriza nate era nga bulijjo eminze badde nkwereza Mukama Katonda abatukuumire.